twabadde tutandika yagambye yampuliranga nga mwana muto olutwenema akuze nakulira ku sipiidi yamwangu nandeka naweza emyaka ndowooza yagamba kankube ku sipiidi buli mwaka mbere nga mpezayo emyaka 5 nsobole okumuyisa natamanya nti nze nyinawe natuuka nenkoma ninganfu webale nnyo gannaye baganda bange okutwala omulimu gwaffe mu maaso manyi ffe bafundi n'ebiseera ebisinga ne mu hotero zizino zonna omufumbi afumba eri kyefu oba bakuu tetubalaba era bebaba batiipinga bwemba mutipinga kana akawala akajja n'akasowaani ye muyimbi oyo feri yaba omufumbi tebamugamba emmere yawoomye wowomerwa emmere wotipinga yagikutuusizaako so nno nga n'okufumba abatamanyi mumanyi omulimu gwaffe engeri tutenkanya abayimbi abo yimba damu n'afuuka damu bamu n'abayimbi betufuna nga tulina kumuyimbisa leeta kuleeta okukola statement tumala okugira bwe tuti omuyimbi yashayininga okusinga ffe ababeera bamukanise nemwe bali butakubamu maanyi ndowooza yakubawaayo ku some piece of advice nga baproducer kuba ffenna tulina wetutandikira wabawo olunaku olusonga oba ofunye passion y'omulimu wabawo ekifaananyi kyojja nakyo ng'oyimbira endongo kuyimbira studio njagala kubeera producer wakale era n'obeera ero okuba ng'okubira ddala bulungi nolugamba olunaku erukya kumakya njagala nfune tugambe omuyimbi w'amaanyi naye njagala kola ya kamiliyoni njagala gundi n'amala ajja bebe n'ajja wano nyinza omukuba ekigoma naye bebe tagenda kujja nga tasoose kuwulira ku mirimu gyo tekigenda okumusikiriza okukola kunoonya so kitegeeza okikoze otya omuyimbi ono omuto goyinza okuoza akukamimbi ono n'okubamu awo kyokubye ekyekyo ye muyimbi agenda okufuula ow'amaanyi omugenda okukwatagana naye kubanga aweva maki tuli bafumbi naye ate buddamu ate maga notuna kife tuli bazadde tuzadde tuyinza kuzaala mwana wekka kitegeeza weetaagawo omukyala n'omwami okusobola okufuna omwana so kakati kitegeeza omuyimbi ne producer bebazadde so kakati omuyimbi ono omuto goyinza okulowooza nti si wamaanyi ne omuyimbi oli gweweegomba ow'amaanyi superstar wandyagadde okukola waliwo olunaku yali nga si wamaanyi era waliwo gwe yakwatagana naye ne bakola ekintu ekyo ekyamuleeta oluyimba lwe olwasookera ddala so kakasa nti omuyimbi wono omuto buli lwomufuna lwajja okufuna chansi nti ofunyeyo akukami kolanga agamba nti oluyimba lwe olusembayo okukola ennyo kubanga tukola naye tosobola kumanya buyimba bwetakola agenda kukola abaproducer twagala nnyo oba mu entertainment ndowooza bwe bulwadde ffenna obutulya nti omuyimbi oba ffenna bamiziki oba n'abantu ababeera mu limelight twagala nnyo okubeera mu bulamu bw'ebbeeyi ekintu ekyo kirungi naye ate kibi nti ogenda kwesanga nti ogenda kweteekerawo obulamu bw'otagenda kusobola kusastaininga tugambe nti okola akakadde kamu omwezi opangisiza ennyumba ya mitwalo 80 opangisizaako obwakatonda bakuzibu opangisizaako ennyumba ya mitwalo 80 kitegeeza already omaze okwonoona olina obulamu obweteereza okitegeeza kigenda kwetaagisa omwezi omulala mulamba okukola akakadde akalala ngamba bwetyo nkigezeza bugeza bwetyo emitwalo 80 tegisobola kusasininga bulamu bwo nga bubeerako kyetaaze kyokka nga ate singa obeera ng'olina engeri gyofunyemu kibayita manebisi ti akasente kana akati ofunye oba akakadde wakabakati nofuna
Kamengerina nobeera nokipinga loki notetwala nga bayizi batuna abantu baffe betusanga nomulaba nga boda atambula yebisaati olw'obulamu bweyeteekamu bwatasobola kusasira ebirungi bijje bikusange naye sigala nga bwotandise obeere nga bwotandise fe mwereme kukyusa nze muyinza okubanga muba abamu nga mwali muwulidde kulinnya producer approach naye nga temumanyi na bwafaana banga lyonna abantu era simuluka ne mu studio eyo omuntu ajja kubira esimu approach n'atuuka yegwe ng'azze n'okukola n'omuntu naye nga tamanyi na bwafaanana okitegeera so kindeetera obulamu okubeera ng'omuntu tekimwana genda n'entambuza ebigere wonna wendize bwenti naye tekinzijako kigenze bulungi kitegeeza nina bingi nnyo byengenda okukola byotasobola kukola n'obulamu bwetondeddewo ng'okumalako emirembe so n'ekirala n'abaproducer emirimu gyaffe tugiwa omukisa manyi tewaliwo kintu kyabwereere kyaba mukisa badde nsaba nti ne bw'obanga oyagala nnyo okuhiitinga okufuuka producer w'abantu teeka omuwendo ku mirimu buli mulimu gw'okuteekeko omuwendo muleme kubeera nti omuyimbi gundi yazze mu studio tukolemu ebya Bible ebya freestyle tukolemu awo mulimu tegugenda kulaba mukisa ogenda kukola ddiini mugyeewo ekya freestyle mugifuule money style kyoli ne bwaba akuwadde kitimu yinza obutamukyajinga nnyo naye n'abaako omuwendo ku kintu kitegeeza nti omuntu oyo tewali olunaku lwagenda kujja mu studio yo ajje kukolera bwere mujja kukkaanya nti mulundi guli wansaba ata okitegeera naye leero nsaddaako tebikyavudde bulungi kale kankuweeyaana kisinzira kyonna mumanyi emiwendo gyammwe buli muntu alina omuwendo ogugwe gwakolera gamba nti nze obuyimba kakakati ti nze okale 2 nze 10 nze 5 tokola mulimu gwa bwereere bwoba omaze okukuba ekisiraani twengagwe buli mukuteekeko akasente wakiri kitono ogenda kukiryamu oti oli azze ne bwabeera nga talina ate simukkiriziganye ne bwakuba omutwalo naye ngaobuyimba butabutwalidde ku bwereere ekyo kibeerewo bwekityo oba muyimbi munene oba muyimbi mutini ati oba tasobola sasula za budde bwo mugambe sasula ez'amasanyalazi masanyalazi gokuba gamanyi gokozesa tesirinawo masanyalazi naye gokimanye kitakoledde bwere kitegeeza omulundi omulala bwanajja ojjamu gabantu twasasula z'amasanyalazi naye leero tukole bwe tuti naye ekyokukolera obwereere nze maybe I just happen to be like a person nti mu layini yange yonna ebbanga lyonna lyenkoledde tewaliwo muyimbi ayinza kuvayo n'agamba nti nakolerayo enkolako oba munene oba mutini nti fine kibeerawo ekyo kuba ebiseera ffe bwe twakolera waliwo omuyimbi bebe nga buli muntu nga buli producer yandyegombye okukolako negebe kuba yakolanga mentions ezo ez'amannya mu nnyimba producer alina ekipataani ng'olinnya likwata ne babagize studio Washington kati natandikira ku studio nga bagiyita Gong Records nga nkudde ku fire nga tetulina ba clients studio nga mpya nange natandika butandisi nga ffenna abamu abasinga butulwa nga sinaba kubeerawo n'abantu bamanyi kuneesigana mirimu olyawo ebyamaanyi naye awenambye nti tandika n'abayimbi batooke nali nsobola okubanamu kulu mugaga wa studio infact bamuyita Moses Muhani oyo kati president w'ebikonde yali nanyini wa studio nga mugamba naye mukama wange adde nsaba tufune bebe kwa yali ntinda bebe nga just ekitwawulako eriyita wakati nga bebe asula across the road fenga naffe tusula across iwawe tuku studio ngeri across aba lwaki tugamba bebe najja nakolayo biyimba wano naye tuweyo offer promoting
tufune studio tufune ba clients unangamba ye kirungi nnyo ekyo naye tulina muyimbi gwe tugenda kukolera luyimba lwabwerere nensooka nkiwuliranga ngaebwekyo obulalu kuba nze nali njayana okufuna ba clients bebaba okukolera n'okufuna akasente nagamba tekiriwo ngenda kuteeka ku payroll oba okoze oba tokoze ngenda kuwangaala awense buli lwakutaano sente zetwakka nga zisobola okummala bulungi nagamba naye ekiriwo tewali muyimbi gwe tugenda kukolera luyimba lwabwerere obaani waabajja oba oleeta bebe agenda asasula era bwatuuka wano tuyinza obutamukyajinga sente zetwagala ne kati bwajja wano asasule emitwalo 3 mukolera oluyimba weyajja tuwayo 3 bebe tambulirangako tamanyi mirimu gyaffe bwegitambula ate omuyite omugambo waayo jangu osasule kati ekyo bwekibeera bwekyo tunoonye abayimbi abafu abato batukambye tubasayininge oba okolera enyimba nze ngenda kusasulanga buli luyimba lwokola oba okoze enyimba 10 buli lunaku oba 10 gwe buli luyimba lwokola ngenda lusasulanga promotinga abayimbi baffe bapromotinga estudio yaffe ebajja okutuleetera emirimu tukira atudde akati okunoonya abayimbi ayinayo bakyali bano kuba twabiranga kutwimu Diana Nabuga yali akayimbira Girls zaawo naye nga tebitambula bulungi nengenda nemuyita nenfunayo n'abayimbi awo abalenzi nga bana nebajja omukulu n'abasayini nentandika okubakoleranga enyimba era buli luyimba nkola oluyimba omukulu n'asasula nkola oluyimba omukulu n'asasula naye nga promotion era nga kibulamu mugamba muganda wange oluyimba kati abayimbi nga bayimba nyimba zaabwe bebe yangambye yagalayo oluyimba kyokka ate abasula wano kumpi kangire mukira gye akagire wano kyewuunyisa nti bebe bwe twali twagala okuleetera obwereere omuwandiisi yajja n'agenda n'amuwandiikira oluyimba eno n'awandiika oluyimba baali baluyita kabiri nage n'aluwa bebe n'ajja okulikodinga n'asasula sente za studio n'asasula teyajja kukolera bwereere however much nti yali tamanyi kikyenkola kyenakozeewo kyamaanyi naye yajja n'asasula bulungi nnyo teyakoma okubasula egundi twali tukola ne videos bakola video era bwe yajja bwati abavubuka ne bajja ne mulaputopu bwabwe tukola video wano naye ngaera ziri awo z'abayimbi bato nungi nagamba tugenda kukolayo video b nazo video n'azisasula bwetyo bwe twatandika tujja tutandika okukola bwetutyo enyimba zitandise okujja zitandise okuhitinga kuba abayimbi batandika okujja mpolampola naye tewaliwo kuyimba bwe nakola advice eyo nagijja ku musajja oyo kuba era yaŋŋamba nti olaba singa bebe wamuleeta wano nakola oluyimba olw'obwerere atusula kumpi awo buli lwe yandibadde mu vaibu ng'atuuse ayagala kukolera luyimba lwaki lwabwerere lwayagala temusobola kumusasuza kuba lwaki mutandisa nti alina kukolera bwerere so mumbeera eyo nako